ngenza hano mu Uganda nalamusizzaako abaweereza amanya gange nze Kitenda Ibrahim Kisombi Ssaalongo ssentebe w'ekyalo kino nno akikwatiridde ebbanga lyonna ng'era ekyalo kino okubeera mu myaka egy'ekyenda nakisangira saasangamu makubo nenasangamu bubbi nensangamu n'okuba nti waaliwo ebbanja lya banka eyaliririddwa nga banka UCB Uganda Commercial Bank ebanja n'ekitongole ekyakiyitibwa NPAT era nensangamu nga ekitundu kino temulimu nguudo temulimu kisaawe ne mu kiseera ekyo twakola mobilization era netuzimba essomero lya komite primary school twayitanga Ngandu LC1 Compulsory School era yagulwawo Kabaka nga 2 ogwokutaano 1993 n'okuva okwo nga nkyaliira mu buvubuka nali nkola mu Uganda Post and Telecommunication era nzize nga mbombabomba abannange ate era nga nkoma wano nenwanyisa ekigambo ekyali eky'obutabanguko ekyali ekya security kubanga neegata ku ggye lya LDU era nembeera nga nasavinga nga tusinziranga ku Uganda Police wali emukono esobola okulwanyisa obumenyi bw'amateeka obwali obw'amaanyi okuva mu Kigombya okutuukira ddala wano ewantoni nga tewayemererawo takisi obuntu bunange nze nyininyini nenyigiramu era emmundu nengikwata n'eggye lyange LDU esobola okulwanyisa ababbi abali mu kitundu kino era kati wenjogerera tukyalwanisa wamu nga ndi wamu ne security committee Uganda Police n'abamagye gaffe aga UPDF okulaba nti akaseera konna tulwanyisa obubbi obwabudde ejjembe naddala mu biseera ebya omwezi ogw'omwenda okutuuka omwezi ogw'12 tuba abantu banjawulo ebweru tetuviirayo ddala nga neeyambisa n'abatuuze bannange ab'oku kitundu kuno bemobilize nga bavubuka bato bali abakanaabe omuli abo abalonda obucupa omuli abagalaji omuli abatuuze abalunyi abapangisa netugatta kumpi buli kiro netubanga tukumamu abantu abenjawulo abantu nga 10 abantu nga 40 betulina mu ggye lya security nga erifudde ekyalo kino kuba nti no kyalo kyanjawulo nga kyamaanyi nze natandikira eyo nga nkugambye kyali ekyalo ekyali kibanjibwa namobilizinga abatuuze netusasula n'abasinga netufuna ebyapa kuba mu Uganda Commercial Bank nange nga kontwalidde abasigalira basigalira naye ate n'enguudo ze baali batugambye okubamu kubanga baali batugambye okubamu enguudo okusinziira ku layout y'ekitundu kino Ngandu eriku n'amakubo agali gazetted era agali ku plan era nze nzenyini mbadde omusaale okulanga amakubo mu bulungi bwansi sagala agalamidde amakubo gaggulawo n'emikono n'okumobilizinga ekitundu kino kyonna kwetadde n'abasereza gali abatalaza kakati naye gatunda transformer 5 mu kitundu kino olwokuba nti no operation ezeemu olw'enteekateeka ennungi ey'enguudo security n'ebintu ebisangibwamu era buna mobilizinga mu kiseera ekyo ekyakyenda mu nkala ndikola ekisaawe kati awali Botale Club Hospital kakati ate oluvannyuma lwa byonna wuuyo bwe baatujjaawo ne tutekawo eddwaliro mu mirembe emirungi abafamily ya Kasedde kasusse n'ampa ate ekitundu kye kyali agabanye ku mwami Kasedde Mukasa nenkolawo ekisaawe kye tuyita Kasedde Memorial Playground era n'ebyapa zisiba balaga ebiri mu manya ga Kasedde nze mbirina namobilizinga abatuuze mu lutobazi olwali lw'amaanyi nendeeta excavator nendeeta abasibe nengatako amaanyi g'abeekyalo tukuula enkonge ezibiri mu 200 ezaali ennene nnyo kati ekisaawe gye kiri mu goal era wandizana wano mukono Central Division kyekisaawe endoza kyokka ekiriwo era abavuka baffe ab'Engandi bakyeyambisa bakola tournaments balaba engeri gye bafunamu akasente kesibalingiriza kiriko ne management naye nga nze ninga petroli abatundu bekola nti ekyalo ekisaawe ekyo tekivaawo ku byonna n'ebirala amakubo kibadde kintu kyankizo nnyo okulaba nti nno ekyalo kino kikula kubanga abantu bazimbira ku plan era kyobulaba nti nno eno trade order tyakosa Ngandu okuba basanga tweteekateeka abamu abantu benagambanga ne guno gujjo abamu abakyogererwa mu mbeera endi baali tebamanyi nti nno bwembanga weeteeseteese ebintu ng'ebyo trade order biyinza okubaawo nebijja bituukosa kubanga oba oluusi ozimye omutali muki ombeera ntuufu ate oba olisoyinza okwesanga nga wookolera nga siba baki neffe nga ku luguudo zonna eziri mu Ngandu twasangibwa tuli bateeketeeke olw'okuva mu initiative
eva mu nze. Bwe tudda ku bintu nga ag'amaanyi era agakolera ddala nkolagana nabo bulungi, mulimu amakyaki ag'enjawulo n'emizikiti era byonna nga biri wansi wa obusobozi bwange okujja nga nteekawo enteekateeka ey'enguudo ezo. Tulina population nende, tulina boxes nga 4 ezironda wano eŋŋambi era kyekimu ku byalo ebinene era ebiweebwa enkizo era abantu bannabyabufuzi bye beeyunira. Kale nno n'ekyo mu kumubulayizinga mu kiseera ekyo nalaba ne lobbyinga okulaba ku IGP ne Mr. David Natema okulaba nga tuyingiza ne security camera mu kitundu kino. Tonna bw'ojja kuzisanga walala, tojja kuzisanga eyo banti mu byalo eby'ebbalibbali nga olaba security camera gye ziri munda okwetoolera ekyalo kino security ewo n'olaba nti yo y'amaanyi. Era n'oteeka n'amazzi ŋŋandu okuva amazzi lwe gajja gasasanira ekitundu kino kubanga tulina enguudo eziri on plan era zenkuumi ate era zeneggulirawo ate era zenatuuka okusaveyinga nga zendiwo. Kale ebintu ebyo bimpa okuba nti nkyabikuuma kubanga ekisaawe ekyo tukyagala okukigaziya kibeere ku 4 acre kati tuli ku 1 acre. Kakati nasaba kanso etuyambeko era netuddamu era empapula bwe ziri ku nsonga bwobanga ogenze wa town clerk ajja kukikubuulira. Kakati munteekateeka ekisaawe kyekimu ku nteekateeka yange mu maaso byenjagala nga bibe nga bigguka okutuyingiriza kolansi oyo 1.2 kilomita yasigala kol oluguudo World Bank Quarter eya 6.5 kilomita ekyo kyasigalawo nakisaba dda kirabike nga kiyingira mu ŋŋanda okuva no ku kolansi Jinja Road okudda erimanga ku hospital ate n'okuba nga kisala kigukuke ku Nakawolde egenda okuyita oluguudo olwa World Bank oluva ku Igala okudda ewatoni n'okudda eri mu Kitete. Kakati ezo zenteekateeka nange zenjagala okunyumirizaamu tulibe nga nzeetabiddemu kuba mbadde musajja omukubiriza ow'amazima ate aw'abantu bonna emisana n'ekiro. Nze nvaayo emisana nvaayo n'ekiro ate seekyusakyusa amazima gaba ki mazima ate ge ganfudde obweddemya mu kiseera kino. Kati ate era juzi nakola omwami oyo ne musaba tulabe ngeri kyekibangiza kyannemmangawo nga mu Nakawololo tukiteekamu akatale kayamba abantu banobola bwe bagoba ku ki onguudo olwa trade order. Yakkiriza mu lwatu era yakonsentinga ebbaluwa njirina wano nagitwala town clerk twasaba ddanga era agenda kutukwasiza ku mwami mugagga nno tulabe nga mu kisenyi ekyo tukiteekamu enteekateeka ya large scale market era nagiwandiikira era ebbaluwa yatuuka mu ofisi ya town clerk. Large scale market kirowoozo kyange kiri kiti kigenda kubeera ku luguudo olwo olugenda okukolebwa okuva ku Igala okudda wali Nakawolole lube nga ludde Wantoni lube nga ludda mu Kitete okutuuka ku Lwebugero. Network eyo twagala tuutilizing tejja kuleeta jam ate ekitundu kinene ekyapa kiriko acres 4 n'ekitundu era ebyapa ebyo nabyo kyamu nembikwasa ku town clerk. Nawandiika ebbaluwa eri very comprehensive nga nnungi ddala era amanyi nti ejja kuyita kuba nabuuzaako assistant town clerk naga kati tupasuwinga NEMA kubanga wayitawo omugoogo ebanga ekkiriza ekirowoozo kyaffe kiyitewo nga NEMA tuteereddeko omukono. Kati byebimu bintu byendowooza large scale market eyo nga njogerako kintu kikulu temulowooza mu butale buno obutunda Bogoya obutale obujja okubanga butunda nti nno butunda Kabalagala yekka obutale obutunda bwona matooke obutale obw'ekintu tulowooleza mu katale kanaasobola okubanga oba ba miti ab'embaawo abasuubuzi abanene bano babumonde bino biki obukatale gaggadde bwe basobola okubeera wadde bante abasobola okubeera bano bambuzi bano bankoko ate nga kali ku plan ekyo kintu kakati kiringa amaanyi gange agasembayo genjagala tube nga tuteeka kubanga mwami Ssengoba yagamba nti ajja kukolagana wamu ne community yenze gyendiidinga ate era yekyo yagamba okukolagana ne Mukono municipality ekyo gye nateeka ebbaluwa yagamba okutukwatizaako kuba musajja mugagga n'obuki obusobozi. Kati amaanyi gange genfuukasinga mu kisanja ekiddako kino kinali juzi nakakasibwamu nti nno mpiseewo okubeera candidate era kati nga ndi candidate anoonya akalulu era abasaba mu maaso gammwe abandaba ti mumpagire sobola okulanga enteekateeka ezo kubanga wewaawo wali kati abacontesting abamange n'ebindozo ebikola bye baakola nammwe baabiraba tebayinza kubanga badda mu maaso gammwe babe nga basaba akalulu kubanga basi n'ettaka lya Mwami Saala Nkonge baali balitunza nze nali nunwa enguudo ezimu awo esaali
bagya ne bazitunda kati abantu basingamu awo onge wa mu Kyaggwe waliwo awo havu konene abantu abo tebalikomewo kujja kusumbwa ate batuuze kubanga n'omulundi ogwo batuuka wala lwa butajjukira oba n'abantu butajjukira. Secondly nekibeera nti mugamba omuntu bw'oba nakwasa obuyinza ateeka kubanga amaze kuteekateekebwa nange golaba natandika ku mawulire saabeeyo nga kiri kyankuba n'enjiika kubanga n'ekiro ekiwe kikusanga nga teweeteeseteese mwanzito bazikulugusa ne bazitwala gye baagala tetwagala tutte kyalo kino nze gye nakisanga kyali kyalo kyababbi ekyalo kino tekyali mu makubo ekyalo ekyo tekyali mu bintu ebyo tomala kwegayirira nti amasannyalaze gayitewo tomala kwegayirira nti amazzi gayitewo tukyalinayo olutalo lwa suwegi wano mu Mukono abantu batanne bakumanya ne kati bw'obanga tubateekateeka makubo ago agali ku pulaani suwegi onomuyisa wano mu nnyumba ya muntu wano tosabe agende eri suwegi ateekeddwa kuyita ku nguudo enteeketeeke ziri on plan eziri nga ziriko rizaavu yazo olw'ebintu ebyo amasannyalaze suwegi mazzi bino simu n'ebirala byenajja mu nsinga bw'obiraba trenches ez'amazzi wano ŋŋando ebyo byonna enguudo zaffe za 50 feet obugazi zisobola okuaccommodatinga ebintu ebyo ne bitagaana bintu birala ebyo nga utilities okuba nti no tebisobola kuyitamu wano eŋŋando tuli bateefuteefu ne kamera ezo zenkugambye zayite under my guidance amazzi gayite under my guidance nga mbalaga nti ono akoma kuno wadde ajja yeeyongeza ateekawo obukantiini naye nga mbagamba eno eri obuyinja kati ekyo kyenzize nga nzija nga mbeera mu kyalo kino okuva mu buvubuka ate sajja ntini ye musajja yali awo kapere nze bannange sibadde kapere kubanga najja nga ndi muyigirivu nalina ebyange era wano wemuli nalinawo ekyalo nakigula mu banka wano okusobola okubeera nalina emmotoka nalina essimu nalina omulimu nalina amasannyalaze by 93 kakati ebyo bannange ndi muteeketeeke okuva mu buvubuka bwange n'okutuuka biki ate kati kiri kiti bw'obanga obadde onooba omuntu obukusomesa tojja kulonderera bulonderezi muntu ku kkubo akole ki nze nasema ndi musomesa kakati sijja kujja bujeyi muntu eyo omugambe tivuga emmotoka yange nga talina experience kyembalabula temumala galonda temuleetamu bukyawa neŋŋandu bannanga abeetoolodde beserabagako nti bakino nakino nakino tebaliiko mupalana nyenze n'abakyala tebabaddeko mpiiga nyenze webataddeko abantu ate bendaba nti bannange baali tebagwanidde kujja kwogera kubanga tebabeerangako wadde kakiiko akaakono ku kyalo kabeere kaki wadde ka kibiina kya PDM omuntu atenyigidde mu PDM omuntu atenyigidde mu government program atajja mu lukiiko atagenda kuziika omuntu atabeera ku mbaga nene mumujja gyabadde nti kubanga yaliko wano nti kubanga bali muzaalirako wano n'ava gyavudde n'akomawo nti wali kubanga waliwo jjajjaawe bannange yeneva nsobi ennene gyenwanyisa era kyekinkomezaawo okulaba nti no ensobi ŋŋandu ze yali ekoledda ku bajjajjaffe oba ku bakitaffe teziddamu kuno nasangako bubbi na butemu banne abantu bakimanyi wano mu Mukono akati ekyo ssebo abamawulire gaffe eyagadde okutuusa gye muli mumpa obuwagizi kubanga limpa obuwagizi abatuuze bange maayi bampagirira abo balindiridde genda mu field kujjawo birimbo bali bye balimba tebalina busobozi nyambye abantu mu field si zonna ez'okufiirwa mu z'obulungi ne mu bubinzi oli muntu w'abantu taata wange gye nakulira banteekamu omutima ogwa spirit ate zowasobola kukola post office gye nakola emyaka 10 fe twakolanga mu bugagga obw'amaanyi bananze tebampatyangako mu post office kekabona akasooka ekyokubiri ku kyalo kuno kwembanzijanga nti tebandebukanyangako ku poliisi tenatunze ekintu ky'omuntu ekyokusatu nalwanira ettaka lino nalisanga nga balitwala mu banka ze nendinunwa bununuzi nebbalwa zine nambozi yakuba amawulire nga abantu 10 kuno bagenda kugwa ekyokusatu enguudo ezo okuziraba zemulaba eziyitawo enguudo ezo nga nali muntu muyaye zitwalise zisoose okwegatta ne bannanyini bibanja ti awo tukubye ne gugwaze omupya gula buguzi abantu baali esanze nga bali mu nguudo ate mwali esanze nga kati mufuna kiki emuliko era mwali badde temuyitawo nkolaganye n'abantu bonna nayagaza abavubuka okuyingira ejje lya LDU era mu LDU abasooka bakyaliwo abalala bafudde tenimanye Mukono mu yonna yonna nali n'aba LDU abo bamanyi bakatabazi basumani bani bobo
kakana neneziyanyikaza abavubuka bano n'ekiseera kino ne bayingira amagye g'eggwanga nange mutabani wange mwali mujje ly'eggwanga gyali mu mambuka nabagaza obusirikale abavubuka era bangi nnyo ku kyalo kuno bayingidde obusirikale obwa poliisi bayingidde obusirikale abavubuka n'abaana ab'ekyalo nkolagana nabo ne tugenda tukuuma ebweru oba wa kibiina ki baligami bano basebuuma abo baluwamuza bonna bambogo baani bonna ne bali nkugambe bano bakawenja n'abagalagi n'abali mu bikomera bonna balubo ngenda mbeera nabo nenkolagana n'abavubuka ne tukuuma ekyalo kyaffe kifuna emiki emirembe kakati mu ekyo kyebewunya omuntu mobilize nga nze toga nti ebyalo ebirala tebirina bantu naye tebamobilizinga bantu wano twawandikiddwa abantu 145 nikyempulya wala bawandisa abantu 25 bannange oba okola twawandisa abantu 10 ne bwedda ku mobilizinga mugende tusobole okulondoka tuzeewo obukulembeze kakati kyogambye nti abavubuka bafunye gakaso oba gavumenti mulutwaza awazibwa ennyo na mobilizinga ekyalo kino feffe nyini nange nemwami Kooko netwayo sente obukadde okuleeta excavator negenda wansi okuleeta abasibe emmoloka zange zezisombeddeyo ettaka ate abavubuka abo mu kiseera kino beekolera management bakola tournament ez'emipiira nakino akasente akavaamu zesibabuuza nti kiki nabagamba yesoosi yammwe n'abavubuka okubakubiriza muyingira ebibiina kati nabayiri mu bwino by'oku opposition egamba balimbalimba local government tena weekugambira nti office chairman uteeka okuba omuntu agundidde asobola ate okuyamba nga nze wembadde nyamba abantu bano netwala abalwadde abafu abagudde bemmanyi ne tusuza weruseteeka okuba ng'osuza abantu abagudde mwabadde mu bwetaavu nga babadde babuliddwa ow'okusula tuze tukibeeramu kakati neolaba omuntu wakugamba nti nokubanga tosirina nze ofiisi tewali oteeka lingamba nti ngende nkola ofiisi oba ndimmenye akatabo kano local government okala gayidi sina bwe nali nkirabye nti werese n'okola ofiisi n'osiba amataayi ogende eri bakulinde kakati ye nebuuza kwero situ n'ababuuza ebyalo 11 ebiri mu ggulu wadi wano ye ofiisi yaawo eririddawa ofiisi yero situ eririddawa bano bangamba amatundu baali bangamba nti bannange ebyo byali mu nigina simanya bulungi bwansi simanya bibagita gundi kigudde wani ebyo bino ebibiina nga gundi biriza abantu babeereyo 20 abamu kasekita besondemu ettundu baali kubanga neze entamu kubanga banabaawo obwetaavu eri mu kigombye emmanga ebyetaavu byayo n'okumanyaganya tebajja kuba nabeeno kati nze wala sinagula amatundu baali ameka ganyikiza ekyalo kino nentamu banaye nagula mmeka nti leero eri baafiiriddwa n'eryo ate balinayo okubatiza omwana eri balinayo gundi okubatiza abaana eno eriyo baasidde kati nze nagula ntamu mmeka ezinyikiza kati okubanga kubatiza abaana kuli eyo wansi abeeyo etundu baali lyabwe libeere eryo bwe bali baerawo omupangisa eyafudde nga beetaaga obwetaavu bw'entebe neki ako kamunno mu kabi akaawo ako kagundi kigudde wani ako nako kakole ki awo nze ngeweero si musigale ku nsonga enene nti wemanki wano wabaddewo olukiiko ffe tutuluza kusomera eŋŋandu ye general meeting place yaffe eri ku mpapula zaffe edi paper eri eri ŋŋandu isomero lyaffe lyettaka mwami omugenzi mambre lyatuwa eryo deske kubanga essomero liki lyaffe webanga abaana tebasoma tubiri nnyo baddembe okuteekayo the meeting ezo zenene era gyetulondera era kyekimanyiddwa mu electoral commission ti ab'eŋŋandu batuulawa batula ŋŋandu ku primary school nange wano nina entebe zizo zijjudde n'amatundu baali gaganimubalabyeko n'amala gagali gakyali ebyo balikya naye bantu kati bagenda ne baddaawo tetulina tenti ebe sijja kubikwata bannange nze kugenda nga mbigaba timbawuzemu ntwala eri balina nabo okubeeramu amagezi agamala abantu ba buli ka unit kuno mulina zones 6 ezo zekolemu omulimu ti abeeyo nabo beekozeemu muno mu kabi abeeno nabo beekozeemu kigudde wani owaabwe n'abeeri gundi bulungi bwansi nabo beekolemu ki bagule ebintu ebyo ng'amasefulya setulina bwe tujja bannanga arasigenda nga ngulya nnyumba buli 10 nzigulire esefulya nezeeri 10 arasi batuwa omutwalo gumu ekyagadde kino allowance tetulina musa
naye ate tetugana abatuuze abalungi abajja ne bankwatirako bwe bamanga bampaddeyo omutwalo gumu nengugattiriza nenzirabiriza ebitindala ebyo beeraba okupasingako information ebyo ebyuma byonna biraba bijjuddemu ne mu nnyumba eryo kungaye kasasiro oyo bannange banna teri atanda by'emmotoka zange nga zezisomba kasasiro kuno banna mbadde musajja mugagga zokuba najja kuno nalina emmotoka naguno kujja nkyalina emmotoka loole nezino entono era zizirwa lyoziraba nze sira kineevu yandi bannange bajje bampe empaabi ate nze nzirwa okubadduukirira owaawa n'owaawa abeekirangira banneyambisa mu kigombe banneyambisa beeno banneyambisa nabe bannange bwalabanga mambule bwe yali mambule teyalina mwana we yasomera mu ssomero lyeteŋŋanda niye yaliwo nga muyambi wagwa nange wemanga naddawo nteekodde okuba omuvule obulowoozi bwako omutasaanidde kutema butemi ne banzeewo ate ejjirikiti oba bazeewo ekifa basuga oba bazeewo bekitititi mulanga abantu mwenna banaŋŋandu nga 28 mugende wali mwabawulidde ebigambo n'okuva leero naluli temulimbibwalimbibwa ng'abaana bato omuntu takulimbalimba bino nti mutundu baaliyita ne ofisi mbabuulidde tetulina tteekawo ligamba nti nno tukole ofisi kubanga ne risiiti nze sigirabangako bwerina ofisi yaayo mbategeezezza temulimbwa bwa buno nti gutte nti nakino nakiri ebyo biri mu niigiina munno mu kabi mu biki kigudde waani beekolemu obubiina nga bwolaba buno buli mu pdm basobole okujja muki oba obwetavu buba buguddewo era mbakubira omulanga temulimbibwalimbibwa abo abantu abenonyezebwa abamu abo nakubula buna bodda ku kakiiko era ekyalo ne kibagobako bugobi abo balimba era bagala kulaba nga ekyalo kyaffe kino bakikola ki bakyonona tembazza mu kyalo kino mabega ekireke engeri gyenkitwalamu nkyalina mmwe nammwe mumpagire embere nammwe kubanga ninamu nange ebyobugaga ndi mu lyato lyerimu nammwe abantu abala bazikuba bukulya era bw'obuuza abo abeesimbyewo ani mwali mu puroguramu eyo ani anaajogerera omutuufu abo bali ku ludda olwo olukuba gavumenti bannange twagala puroguramu zino eza gavumenti muzenyigiremu kubanga omuntu wa wansi yalina okuyita bw'otafunako omuntu akusindika gwonooluvaawo otya ng'otubidde bwekigeze nti olinga emmotoka etubidde bw'otabaako bw'okowoola n'oli ne bakusindika okoleki oveemu ate gavumenti ewana oyo alimu akamuzula kiringa emmotoka zino ezalinga ezajjiya teri agisindika nga teriimu kakolaki kamyufu n'abantu bagenda okugira nga naawe bamanyi olina akasimu olina national identity card ate ngaolina wootudde naye abantu abamu abo nga boobiraba tebafa ku ekyo naddala bayitibwa abavubuka babeera mu kintu kyaki mwenyigire mu puroguramu za gavumenti emyoga omuli pdm n'ebirala okuba mu bibiina baba finance organization zino zijja wano ndazituula wano wennyininyini ebbanga lyonna ne puroguramu ez'abalala zonna okuyita mu bakyala mu baami n'abantu ab'enjawulo mube nga mutujja mwejja mu bwavu naye sikoloza nti buli omu avudde mu bwavu amamala kubba basebo ne bannyabo mukole nnyo ate buli omu obanga ogenda okubanga tonnaba amannya agange nze Kitenda Ibrahim Kisumbi Ssaalongo kyamanibwa ekitundu kino okumala ebbanga gwanvuko ate era owa bonna emisana n'ekiro oba ekiseera kyonna